mugamba muti abagala balojja beekumira kusenga feeyi 256 mbaniriza nti nakyo olunaku olwaleero bannange kansuubire muli bulungi yonna gye musinziira okubeera nga mundaba oba nga mumpuliriza. Olunaku olwaleero omanyi kye tugenda okwogerako, ngenda kubabuulira engeri gy'osobola okuzina omukazi mu kiyigo, wabula kyenkusaba kiri kimu, gyawo omwana omuto ate teekamu headsets. Waliwo yaŋŋambye bannange senga otuwangako kawooningi n'otugamba nti teekamu headset, oluusi ogenda n'obiggula ogugamba ne gwekuba webbwa kale teekamu bu headset kubanga bino by'abantu bakulu bye tugenda okwogerako baba bya kintu kikulu nnyo. Bw'oba oli eyo nga tozinangako mukazi nga muli mu kiyigo ng'ate muli mu kayumba kammwe oba mu nnyumba yammwe nga muyinamu ekiyigo ekiyina kye tuyita shawa oba ekiyigo whereby nemba tetugenda kwogera ku kibaafu twogere ku shawa weya nti mwateeka mu taapu amazzi gasobola okukira wansi oba osobola okukwata olukoba ne weekubako amazzi, eyo gye bayita shawa era gye njogerako. Ennaku zino kati e Uganda bino ebintu gye biri, abantu bazimba singoozi ne baziteekamu, bantu bakola batya, kugamba si kye kintu ennyo nnyo, si ekintu ekinene nnyo oba ekigenda okubeera nga kitufuukira obuzibu. So osobola otya okutetenkanya embeera eno oba osobola otya okubeera nga omwagalwawo omuzina mu kiyigo n'anyumirwa? Akakodyo akasooka oba kyolina okusooka okutukola kwe kubeera ng'okyetegekera. Igwe agenda okikola ngamba omusajja, omukazi teyeetaaga kwetegeka kubanga ye tugenda muwa ka surprise. Nabagamba muyige okuzina abakazi bammwe nga mubawo bu surprise kwezina nga si bya buli nnaku nti buli nnaku leka akimanyi simasoke no tusooka tukyogereko no, just muwe ka surprise ajja kuba akategeera. Okola otya? Nja kusaba omukazi mulinde ng'agenze mu kiyigo mugoberere eddiya. Bw'omala okumugoberera genda bulungi nnyo ojjemu engoye oliza olina ng'asoose n'agendayokko, oba si kyosobola omusaba nti nsaba kunaabako naawe leero, oba si kyo n'omulumbayo bulumbi. Kati ngenda kuwa version bbiri. Version esooka omukazi olinza omuleka n'agenda, kati n'ogenda n'oyimirira ku ssinka awo n'omutunuulira ng'anaaba. Of course ensonyi ziba zigenda tandika kaakati naddala obanga kyemubadde nnyo so close, ekyo alinza okuwulira uncomfortable, but olina okusooka n'obuildinga ekintu ekyo mu mmwe kitya nti mwemanyiiza okubeera nga omukyala wo babbawo waba mu kiyigo, osobola okuyingira mu kiyigo naawe n'okola ki? N'obeerayo. Si just kubeera nti nze mukazi wange omubba wange waba mu kiyigo nze sisobola kubeera nga nnyingirayo, ekyo kya bujega. Kyemanyiiza omanyiza leka amanyiire amaaso go oba omanyize amaaso g'omubiri gwe nga takisangamu buzibu. Kakati ekyo gakyokola kino njagala kubeerako wano ano malo mugambe naye omanyi nina ekirowoozo kyenfunye kanzige enkokooteko. Weeyambula oyingire ekiyigo ddiya, weeyambula oyingire ekiyigo, okwate ekyangu osooka omukuute abune sabbuuni kati omunzirire emabega we, si mu maaso ge, tusitandikira mabega. Simanyi lwaki naye nyumira nnyo omuntu ng'ayimiridde emabega n'ayisa emikono wano bw'ati. Bw'omuyimiririra emabega mba nja kusaba oyisa emikono gyo wano bw'oti mu mbiriizi ze ojja obako amabeere ge. Kati amabeere gano gabeerako sabbuuni, gaba gaseerera, otandika okugaweeweeta ng'olinga aganyiga. Of course tosobola kuganyiga mbu ne bimuluma. Lwaki? Kubanga galiko sabbuuni aseerera. Ogenda kulaba nti dizannyira mu mukono gwo, tosobola muhaatinga oba mulumya. Awo keko koyina okubeera ng'okola muweeweete ebbeere ng'olinyiga bunyizi, si kuli weeweeta nti oliweeta kuba liba liseera tosobola kubeera ng'oli weeweeta ebigenda omukolera. Gwe linyige bunyizi nga bwe lizannyira mu bibatu byo. Bw'omaliriza ekyo kati omubiri gwe ogunyiga ku mubiri gw'omukyalo oba ogupuresinga ku mubiri gwe, nti jjukire omukira gulina engeri gye genda okukoonakoona kabina ke waniino wansi. Jjukira aliko sabbuuni, togenda kukwata mbulo yo giyingizeeyo ng'eriko sabbuuni, so awusi essaawa entuufu ey'okumuzina ate omubiri gwe guba guseerera. It is kind of risky. Awo waba wakumuweeweeta. Kwata sabbuuni kati oba omunaaziza ng'eno first wataddeyo sabbuuni si bwe guli, muweeweetere waawe eddakiika ng'emu oba bbiri. Kyuka omunywegereko nga muli mu kiyigo, kyuka like turn around omutunuulire omunywegereko, omuweeweete ku nsingo kuno. Nababuulira engeri gye tuweeweeta ababeera ku live zange mukimanyi ekyo. Okuweeweeta omukazi si kumusiiga bizigo. Engalo zino engeri gy'oziteeka ku mubiri n'ozitambuzaamu y'empeeweeta entuufu enyuma. Naye bw'osiigako busizi ng'olinga asiiga ebizigo mbw'oweeweeta ky'oba olaba omukazi ne bw'omuweeweetera essaawa nnamba tewali ky'omukolako. Tambuza emikono gyaffe nga bwe tumanyi ogitambuza ng'olinga akola bakayita bayita kamese tambula ku mubiri gw'omukyala mu nsingo ye buli wamu. Bw'omaliriza ekyo
ajja kuba yatandise dda okussa obubi. Kati nja kusaba osumulula amazzi. Mulinza okuba mulina shawa zino eza waggulu oba sikyo just ng'olina luno olupiira whereby osobola nalwo lulina holder osobola oteeka ku kaholder ako ne lubeera nga lumukubako amazzi nga tolukutte na ngalo zo toba ndusitudde okubeera nga togenda kubeera distracted. So amazzi ago galeke gasooke gakkirire ku mubiri gwe. Bwe gamaliriza okukkirira ku mubiri gwe munaaze mu feesi muleke kati awo nga muli mu kiyigo. Nja kusaba omukwate omudde emabega omukwate asimbe emikono gye ku kisenge. Awo wennyini mu shawo muyimiridde asimbe emikono gye agipressing ku kisenge. Nabagamba mulina okubeera n'ekyo tuyita bathroom mats like abo obuntu boteeka mu kiyigo bwe tulinnyako bw'oba tokayina tozina mukazi mu kiyigo nga tekaliimu waakirifuna towels bbiri ate eziri heavy ozisuulewo muzirinnyeko. Lwaki tuli ku avoiding accidents. Ebiyigo mubimanyi nti biri slippery ate bizibu mukko. Omuntu osobola okuseerera n'oleeta ebizibu bya bwereere omuntu munnange n'amenyekera eyo abagenza okunoonya amasanyu ne muwunzika ng'ate mufunyeyo bulumi bwereere. So olina okuba nga weegendereza. Bw'omaliriza okunkolera ekyo omanyi ky'oba ogenda okuzzaako. Kaakati omukazi muteeke emikono agikwate bulungi ku kisenge oba ne wali olupiira oba waliwa it doesn't matter. Kakasa nti emikono gy'agitadde ku kisenge then bw'amaliriza gw'omuyingira emabega ebigere abyawuzaamukko. Kati gwe n'obanga akutamako kati ninaye height difference erina okuba nga tegenda kubasumbuwa. Then olyoka omuyingire ng'akutaamiriza bw'ati takutamye nti akutamye kabuzi wabula akutaamiriza katini. Then olyoka omuyingire kati okwate omukko emikono gyo gino jjukira ye yeekutte ku kisenge oba emikono agizibye ku kisenge ogiyise wano mu mabeere ge omubiri gwe ogunyigire ku gugwe olyoka otandika okumuzina. Togenda sobola kugunyigirako gye kubanga ye engeri gy'ayimiridde musimanyi oba ogifuna. Nyimiridde ne neekwata ku kisenge ne nkunaamirizaamu katini. Kati gwe nojja n'obeera emabega n'osikamu katini wansi n'onyingira then nojja n'okwata emikono gyo n'ogiwanvuya n'ogikwasa ku mabeere gange. Kati amabeere gange gano n'obeera ng'oweeweeta ku nnywanto nga bw'omuzina oweeweeta ku nnywanto nga bw'omuzina. Omukazi ajja kusomula mu abaŋŋamba. Ano video by the way nagikoze upon someone's request oba ngikoze upon someone's request. Anga nsenga omanyi okwogera ku style naye kaakati yes osobola okunyamba n'ombwira how to do it like this is how we do it. Tuyina engeri nnyingi gye tusobola okikolamu but wano nkututte step by step engeri gy'okitandikamu nti omuntu yagenze then n'ogenda you stay at her then n'oyingira oba si kyosobola omusaba ntunaabe babiri then n'omukuuta bukuusi awo ne mutandikirawo emikolo. Oba okyamukuta n'otandika okuzanyiikiriza n'omunywegera n'oweeweeta ku mabeere n'onyiga wano eno n'okola otya ekivaamu olowooza kiba kikubeera kwepimpina nga munyumirwa. Mulekerawo okubeera nga mubbowa omuntu n'obeera naye ng'omubbowa. Ebintu ebyo si birungi baddiya bange. Okwezina kunyuma nnyo nga bw'okiwulira ng'omuntu gw'oli okukola nako nga gw'oli okukola nako like okwenyuma kuzina nnyo ng'omuntu gw'oli obikola nabyo. Okay, ng'omuntu gw'oli okuzina kale oba ng'omuntu gw'oli okwegatta naye nga naye anyumirwa. Naye wekiba nga kiri ku side emu oba nga gwanyumirwa ye tanyumirwa munnange eba tebigenda bakolera. Kinyuma naye anyumirwa nga naye bw'onyumirwa. Ate wano mwenna muba mugenda funa mwagenda kunyumirwa ate nawe ogenda kunyumirwa. Kitegeeza mwenna mugenda kubeera nga munyumirwa. Bwetu tumunaye bwe tuzina omukazi mu kiyigo. Oyagala video ezifaanaganako bwezityo teweerabira subscribing. Buli lwakutaano tubayo n'emboozi gye tuyita ebizibu mu mukwano. Twogera ku mukwano, twogera ku kwezina. Olwokutaano lusembayo mu mwezi okoko kaba kabakulu bokka. So subscribing, liking, commenting. Omukama akunkumira kunjagaire. Mubeere bulungi temujjanga okwo. Yeah.